tegedde waliwo abamanyi kitikaliyo okitegedde wali abamanyire nti kyatulimye mu parliament teri kakiiko kaki kati ate waliwo n'abagee bamuteke kwako kasaana kubanga abadde munnabyamizannyo be bali abatakola ki abatamanyi n'ebyobufuzi olina okubeera nga okimanyi bulungi nti byebitambulirako eggwanga abantu bwe bakujajingira endowoozayo n'enkwata gy'okwatamu ebintu ensonga era bwogera ku platform ng'ezo eza TV olina okumanya baki bw'oweereza ti kategoro yonna Nabbosa bw'aba agenze ku program akole ebintu nga bwe birina okukola ki okutambula ategeere bano abagenda in fact nze oba simanyi lwaki Nabbosa kubanga bw'oba ogeze ku program bakubuuza omulama gw'ojjiddeko bye mugenda okulera mu TV kiri bwe kiti ne mu interviews waliwo ekikyukiramu wakati nti nze akola interview nyiza okugamba nti no bye tugenda okwogerako naye ne nkukwata akaloma mu makkati gaaki ga interview nga mmanyi ekyo ekintu kyekigenda okuyisawo programu okitegere kati bakikozesa nnyo ba interviewers asobola okukusindikira questionnaire n'akugamba bino bye tugenda okwogerako gwe n'ojja byonna ng'obikoze eki kati n'amala n'akyusamu wakati awo kati ekyo kye wagambye questionnaire ya president Kyagulanyi bwe bagikyusamu yamugamba ekyo si kye kyatulese lwaki oyagala tuddeeyo kati abasinga abayagala ate akompitinge n'akola ki n'amubuuza ebibuuzo kati mu kwagala okompitinga n'akubuuza ebibuuzo w'ogwirayo kakati Nabbosa nze kyendaba era kyenjagala abantu bonna okukubiriza abantu bannange omuntu waba nga alina ensobi gy'akoze ne wabaawo abavaayo ne bakyogerako ate essaawa eyo wadde n'omwagala nnyo. Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Tutudde wano Ewasula Motors. It's okay. Tuli wano Ewasula Motors olunaku olwaleero olunaku lwa kusatu tubeera n'akantu nga tulina emawanga tutudde kawo kati ntuwayawayamu wetwogera wetunyumyamu wali ebintu babitambudde mpola mpola okubayisa kati nindoza tugenda kuyitako ew'omwami basalirwa muwulidde tugenda kuyitako ew'omukyala Mukisa Proscovia Nabbosa abasinga ow'emizannyo yagitandise tugenda kuyitako ewa Latif ne Babu Babu omukulu yenye ati twalina babu babiri omu n'ayitamu yali omutabani kati nitubeera ne Francis Babu ye Francis yes Babu Francis nanyini radio gye bayita Metro si yoyo mutegedde ne Latif Sebagala nanyini masomero ga Kisasi college yes ndoza tunayita otukirire nupu yakoze final decision kubazaayo petitions abantu 9 ifo babiruzinza abantu 9 ne bakomawo okitegedde ne babawa ebigundi byabwe ndoza tugenda otandikira soka weyanjule mwami mawa oyanjule we tuli nti ne motoka eri mu background bagitunda wano Ewasula Motors mbalamusiza nnyo mwena abantu abakoze Truth Media amanya nga bulijjo bampisa Mawa Haruna tubeera wano buli lunaku lwa kusatu mu wiiki okubaako bye tubatemera oba tubatuusaako biba bitambudde mu ggwanga oluusi bye muba mwalabye ne bye mutaalabye bye mumanyi ne bye mutamanyi ne mugamba ekyo nakyo kyabaddewo so y'ensonga lwaki tutuula wano babuulire wano tuli olwaleero nga bulijjo era tuli kusula moto sula moto batunzi ba mmotoka basangibwa Makindye bokkirira bw'oba ovudde eri mu tawuni n'otuuka ku bitaala eby'Emakindye awo junction nga ku Barracks n'okkirira ku kalenda oba wakamalako oba oti junction eve ku Salama awo wansi awo wosanga Sula Moto batunda emmotoka eza buli kika Sula Moto bagula emmotoka motoka oli eyo ogivuze ogikooye baswapinga jangu Ewasula Moto ogule endala baswapinga kibaga oba jangu okyuse ndoza kuswapinga oleteyo sente tubale eneyo tugibale evaamu mmeka
eva milioni 2 oyagala ya 25 yongerako 5 yongerako 5 genda n'ekidduka sula moto baweeno twala eri empya otambule ku kkubo sula moto balina n'ekirala nkibakubiriza nnyo banjawulo ku bantu abala batunda emmotoka ti omuntu akuguza emmotoka naye okubanja n'akubanja mu ngeri eyo ng'eyabbye abanja yabuvunaanyizibwa bali babajanga gwe yabbi sula abanja mu mmanja yabuvunaanyizibwa naye abalala ogula emmotoka mu bantu abalala oba okyali mu woteeri olya kamere waleese omuwala simanyi omugamba nze ndikunze nkola ku Bukedde nze nanyi ogenda otandise ng'emmotoka obagamba ebweru owulira bagiwalula ogenda okukyama nga ogenda olaba emmotoka nga bagibwamye n'omusaani oli naga ono yaŋŋambye akola ku Bukedde ne Trust Media ate n'emmotoka yamulenya okusasula ate baagala oswaza baabalala kakati olina okwewala abantu be batyo n'ojja ewasula moto n'ofuna emmotoka umutima mulungi ne bwe ziba zibuze nga mwategeeragana nti asene zireeta wiiki ejja ne zibulamu okuba essimu era n'omunyonyola agamba kale nange ebyessente bimanyi tabanga balala kakati emmotoka gizze ngitunde ompeeko ezizo ezange nawe ofuseewo balansi ewasusa moto tebiriyo nayagala mmotoka tongamba njize tugitunda ope balansi ate tewalaba musajja ali eyo musajja oyo anyway ngenda kubagamba nti ate woba onoonya ekyokulya ekirungi ng'oyagala kwemiisa ng'owulira ekyokulya oyagala kulya kakoko kalimu ekiboga kalimu kikabeji kalimu kibamuyita tike chicken olutuuka ku Paka Last opposite ojja kuba omulaba tike tike oyo mulanga nnyo naye saamu tomumanyi tike mumanyi tike mubuuka oyo mutonotono omuwanvu kyemwagalako alina empisa tike siryanga ku munwe gwe wadde ogw'ennusu naye nange namugamba tike aleeta ssente buli wakusatu mbega ndya eri nange enkoko ye oli enkoko ya ngenda mugenda wa tike nga nvudde wano naye tike alina empisa bannange omwana oyo namukakasa era nze bulijjo omusaani ngaye omwana ono bulijjo omusaani agamba jebaleko muzeeyi alina empisa munnange kubayita tike ate aludde mu kintu ate si mukumpanya togenda n'oli enkoko ewalala zino ezibeera ku kyuma ezibeeramu nga siwazikubasama ewa tike wona olyayo enkoko ojja kuba nkoko ojja kuba olidde enkoko soso ojja kuba nkoko agambe ejja kuba mpulire gagamba mbu ojja kuba nkoko bw'oli ewa tike enkoko ejja kuba nkoko tugenda n'oli enkoko ewalala abantu abalala bali enkoko ewalala naye nga byefaananyiriza enkoko naye nga si nkoko ng'alidde ki bawa ng'olwate abalidde ki abalaga tike bwala bali enkoko naye nga kyalidde si nkoko abantu bali enkoko naye nga talidde enkoko ewa tike akalange ku katabbomu olira ddala nkoko eya ddala ogendempaano tugendayo ewa tike genda olya chicken ate ekyo naye ng'ate tukugamba n'ekyokubiri awo oba oyagala okusubula ebintu bakugamba nti no ojja kugenda wali Buy with Joseph Kasoba nga oyagala kusubula China buli kika buli kyowulira nti oyagala kisubula e China baba bajja kikutuusaako Aljami Tours and Travel abo nno batwala abantu Dubai. Aljami Tours and Travel bakubuukingira hotel ogenda okusula singa obeereeyo n'ogamba ndi mu America naye nandyetaaza okugendako e Dubai Abarabu naye ani ayinza okumbuukungira wooteeri ennungi gye nyinza okusulamu. Aljami Tours and Travel basangibwa ku Muganzirwazza wali ku kizimbe kya Ssaabasajja e Katwe. Bwe bw'otuuka awo obuuzabuuza nti Aljami Tours and Travel baliwa. Butereevu ojja kuba nga obafuna. Naawe alina omwana akomye mwesifo alemeddwa Uganda oyagala omufulumyako agende afune omulimu ogunaamusasula naye gunaaba nga gumusasula sente ntono naye nga gujja musasula. Genda mu Aljami Tours and Travel byonna bajja kubikukolera ate bajja bikutuusaako bulungi nnyo. Okay, Mawa. Oluvannyuma lw'obulango obwo bwonna bw'okubye. Sina bulango bwenkubye.
bulango nkuye bubiri kasula moto akenkoko akenkoko akalaba akenkoko akalaba ddi abeerako owagundi tike owetike alalala buli wemulanga ate amasimo gankubira kugamba bannange tufudde owatike olyankoko yennyini olyankoko yennyini okigumiza togende ewalala n'olyaki n'olya ebyefaananyiriza enkoko oli bulungi mukalanga anyway weekend ebintu bade bitambula bingi nnyo na meetingako na bossa lake wano be careful lake wano ebintu byakola sibyagala era mugambidde wano toweyamanga ebintu byotagenda kukola n'otuuka n'oyingira ensiko lake wano namusanga ku mafuta awo nange nza okwawukanako naawe ani namutabukira bubi nnyo ate nze tomumanyi nga kabikuse kagweramu awo ku mafuta wennyini awo ne mutandikirawo good ne mugamba lake wano byokola bifu nagira ebiki nanze ne mugamba lake wano tonziza bbali ne mugamba lake wano weetereze awo wegwaggweramu tegwaggwamu namugamba lake wano namugamba mazima namugamba ati nze abantu bamanyi media wano nze buli wembeera njogera mazima oba onyiga n'onyiga naye nga nkugambye ekintu kyendabanga bwe kyanditambudde kale bwensanga lake wano ne mugamba lake wano bannamawulire lekeraawo okugenda ng'obafuula ng'ekitagasa naye lake wano oba kiki lake wano bwe nategeera ndi mutunzi wa ttaka n'omanya ne mmanya abatunzi b'ettaka abo babeeramu obukupu waliwo gwe banoonya aliko miliyoni 3 babeeramu obukupu oyo tumuleke babeeramu obukulupya kiki mulese ongambye tumuleke mulese ali mu bizibu bye tumuleke naye ab'ettaka muveemu obukulupyakulupya obwo kubanga lake wano nababuleeta n'eno mu muwala ono anti alatandikireko yennyini kuba lake wano bayanjula ne bakola embaga na bossa mu Kisa Proscovia agala okujjawa era ye ayogera ebigambo bibiri aba praisinga butebi omumanyi ani apraisinga gundi na bossa abagamba nti ate tata wazaake temumwogerako gwe kyankole temukimanyi mu bulamu biki byonna kati yagenze gamba akakiiko kayagala otuulako mu palamenti ng'atuuseeyo kale akakiiko aka kabyakwesanyusa naye butebi oyo amanyi folowinganya ebyobufuzi kumbi buli disitulikiti yonna eri mu Uganda wano lwaki mbifolowinga nti bwenzija wano nga ku Truth Media nsobole okuwa abantu ekituufu kyembandabye ensonga lwaki olaba mbifolowinga nnyo butebi oyo mbwira nalabye ab'emundi eyo nga bamugamba yeefudde ebbereegye taata omwana emitiana eyo taata alina n'ozengola gyakolamu ebino ba ssente oba kiki naye alabika mityana ayagala gyefuga nabirabyeko awo nga bakaayana awo naye kasubire nti aneetereza aba alina obuzibuzibu abantu bwe baba batakkiriza bulungi ndowooza yeetereze kuba noono omuwala amulimu era naye nga zigenda kubeera nga 21 tugenda kubeera wa Moreni Nantume mujje ffenna tugende tumwagire wali ku Serena Hotel bagiise my story agenda kubabuulira gye yava okuva nga house girl engeri gyagenda mu house girl alimba talimba omuntu nayogera ku story yesebo nga tabuuseemu aba mulalamu naye nasoma n'abaana 3 ku Kibiri St Charles Kibiri nga abaana gye yali akola obwawusigala nasoma nabo omu alina South Africa andi wamanya ate bwe yali tanajja mu bwasigala ekyo kyo sikimanyi kyovula bankugambye nze ntandikira okuba kuliko Rashida kuliko omulala alina South Africa muwala nasoma nabo ku St Charles omu yali classmate wange omulala yansingako class emu omulala yali below nga baali babeera ono gye yali akola so ebimu wabinyumya bwati nembiraba nkola ki wabitegeera mbambitegeeramuko ennaku z'omwezi zigenda kuba 21 November mugende mulabe Moreni Nantume ku Serena Hotel naye Nantume omubagambako akatono ye muwala omuyimbi ayinamu empisa
Maulini alina empisa njoga mukakkamu ekimunyize akikwata mpola. In fact Maulini tapakukana na bigambo kwa lwopakukana n'ebigambo olumu kwe kwogera ebifu kwe kuswala nga bwe twalabyani so embeere Nabosa womanyi amuleta mweyo layini yaswadde lwopakukana ebigambo yaswadde okwagala ennyo okwogera olumu okoleramu mistake kituufu Namutebi Hamida kutumiddeko yakola kyoyo akwagala nnyo era atulaba Namutebi Hamida nange kutumiddeko naye ono simanyi bw'omuyita naye kyaliwo nfunye mikwano ku YouTube mikwano gyange simu meetingangako era simulabangako Namutebi Hamida abeera wa ali eyo mu nsi z'ebweru meetings abantu bangi nga just they are my friends bamanyi okukubira ne bampawulamu wano kitegeera anyway ekyo kikulu nnyo ate bawulirize era mbawulirize era nange banne mbyalo bategeeza nti bannange tusanyuka nnyo nga mukomitinze ne muba bayita komitinga bakita bati ojja kuntuza Juice osibanga gundi okomentinga committee kwekola kyokwetema bagita batya commenting njaddu igamba mpola omayimbu sagala mberenga Nabosa bana Bosa singa yabuuziza naye kenjogedde gyekali ate kwade kuswala olimeri kyandi badakiresenga faani nabuulizaawo ojjukira we twali mu lockdown omu ku baminisita amala agambe okikomawo mbuuza ku bino naye banne njagala nnyo abantu abali mu comment section mbaagala nnyo ate njagala bategeeza ze temweraliikirira oba ovumye oba otyobodde oba okoze eki nze ekyo kyenjogedde mpulira nga kyemba neewulira good soogera kusanyusa okay so straight up Nabosa yavuddeyo neyeewozaako njagala mukulekere oninyonyole naye kenyini omunyonyole ebintu byali mu kukola kubanga from day one we twawulira Nabosa gwomu kubavayo ne bagamba mbuno neddo oyo gwe bawadde ekifo ekyo kadi bakoze ensobi wali twali ne wano n'okyogera n'ogamba eyo kadi basudde ensuule Nabosa yavuddeyo n'agamba agenda mu parliament of course kadi agirina agenda era bw'ayitamu ayagala kutula ku kakiiko kakola ki ka entertainment ekyamukubizza ne bamubuuza biki byeyagala kale ng'ennyonnyola y'ebintu bye byonna yabadde tematiza eri ade balaba olunaku lwajjo yavuddeyo n'akola interview yabadde ne musajja wange owa Sapienza Guy wange oyo akola ne Montivi era Sapienza ne Montivi twaliko omumanyi ayawo munenenene n'amugamba ekintu kye wayogedde waswaziza ekibiina yamuzemu n'amugamba mmwe mwaswadde temwamutegedde yabadde abagamba gavumenti ya Kyagulanyi yegenda okufuga era bw'eneeba efuze oba okiko bateekawo buteeke ajja kusaba akakiiko ako bakateekewo era akabeereko kubanga avudde eno mu bya entertainment abeere ng'ali kakiiko ako kulanga ebya entertainment bikola ki byongerwamu so mmwe abamukaatiriza aboogera ebisusse abamukuba amagi mwe mutaamutegedde era mulabira kumpi ye alabira actually yakozesa statement ye alabira wala mulabira wano akati nkyala Nabosa Malinye Mukisa Proscovia nkyala Nabosa Mukisa Proscovia kyeyaze okwogera nze nganze nyinza okitwala bwenti oba nyinza okyogerako bwenti nti waliwo we twakula nga tuwira bagamba nti omukalubukalu tajja busera naawe Oluganda olumanyi omukalukalu tajja buki busera lwaki bayogera ndi omukalukalu tajja busera tibumuwokya ne mwamuteeka mukamwa naye nalwana nabwo paka nabumira naye nga bumwokya paka bwakola ki so bwomwokya alina obuwanda ne bwabuwanda akola ki aswala nti bumwokyezza so kye bagamba nti omukalukalu tajja busera ekyo ndowooza akikoze eki olugero yalutudde mu bulungi lugero lwatuddemu
ekyo gamba nti omukalukalu tajja busera era ekyo ndowooza ndaba nga ajja kijja mutambulira bulungi era ayitewo naye nga nze kyenjagala ategeere bw'oyingira mu byobufuzi ojje no mu public bw'omala oyingira mu public etandika okukulaba n'okujajinga ebikuvaamu n'okujajinga endowooza yo kati alina okutegeera wano waali yazze mu byobufuzi ebirimu tubadde tumulabira ku stage manju eri najja ku stage n'azanya bebamuzanya byebamutendese in fact ne byazanya bamutendeka buki babimuwandikira buwandikizi bamutendeka butendesi najja n'abitukola ki bya practicing okumala ebbanga ekyaliggere najja n'abikola ne bwajja ku stage nga kirabidde bwaddayo mu backstage ng'agamba bane wano mpozi ekiddako ngenda kukozesa ki ne wano mu byobufuzi waliwo bw'otuuka naddala ng'oli ku kamera batandise okuwa interview olina okukozesa omutwe gwo ng'oddamu ebibuuzo oli soba kubanga lwaki okozesa omutwe gwo nti abakulaba bangi mulimu badayaswa lugembe abasomyeko abalina diguri mulimu bamawa abataasoma genda wala naye ng'ate ebintu babitegeera ne mubaamu baprofesa ne mubaamu abamanyi ne mubaamu n'abatamanyidde ddala nejjukira ti abo bonna gwe obakola ki obakuŋŋaanya ne bakwegeka amaaso abamanyi abatamanyi ababitegeera n'abatabitegeera kakati ababitegeera kubanga tikangwere nti ekyakakiiko ka entertainment waliyo abatamanyi nti gyekali okitegedde waliwo abamanyi titekaliyo okitegedde waliyo abamanyire nti ekyatulimye mu parliament eri kakiiko kaki kati ate waliwo n'abagee bamuteke kwako kasaana kubanga abadde munnabyamizannyo be bali abatakola ki abatamanyi n'ebyobufuzi olina okubeera nga okimanyi bulungi nti byebitambulirako eggwanga abantu bwe bakujajingira endowoozayo n'enkwata gy'okwatamu ebintu ensonga era bwogera ku platform ng'ezo eza TV olina okumanya baki bw'oweereza ti kategoro yonna ate naddala nga bakuwadde omuntu mu buli show nga ye abadde okimanyi nti no oyo omwana ye buli show bw'aleeta omuntu agezaako okulabisa ekibiina kimu kati olina okuba ne sober mind omuntu agenda okunkyaza sooka omutunulire show etaano emabega abadde azikola atya babadde akyaza ade abayita era kino ekibuuzo kyambuuza lwaki akimbuuzizza nze nalabako ku mwami Kyagulanyi oyo pulezidenti nga ndaba agamba nti oba ani yali amubuuza oba yali kungu namugaa tonzizeeyo ojjukira namugamba tubeere ku mulamu ogwakola ki ogwatuleese wamulaba namulaba n'akalambira namugaa gwe lwaki oyagala okwogera ebibyo era abantu balabye bangi abalina okulowooza okwo ng'agamba ng'atandika n'okuyomba ne pulezidenti namugamba sebo wano nze nkubiriza program namugamba wadde gwe ogikubiriza naye ova ku mulamwa tuli ku kirala kati ndaba gwe oyagala kuntunuza eri so kiringa kati wonogenda ku program olina agamba nti owange nawulidde mukazi wo yanobye tuzze ku byabulimi kati bw'otoba na mugezi era okiddamu yabadde anyiiza omanyi omukazi oyo olwo oli aba akoze eki akufunye kati bannabbosa balina okukitegeera ti bw'agenda ku TV alowooze ategeere bagenda okulumba ategeere nti bino program ya byafuzi walaba luli twali mu program emu ne tukubira Walukagga ne Walukagga yayogera byayogera n'agamba mawa biki n'abivaako katono nadda ku mulamwa omulamwa gwe yaddako n'atulaga lwaki agenda kusobola n'agamba nti mbadde ku district nkoze kino na kino ekizimbe nakisanga kyakoma wakati nenkimaliriza biki n'ayogera waliwo ekibuuzo kye baali bamuuza n'agamba oba ojjukira n'agamba eyo mbadde ndowooza bali baagala muleetamu bya Sseggona n'agamba abantu abo nedda baali baagala muleetamu byaki bya Sseggona n'agamba ebyaba Sseggona ebyo mu budde buno ndi ku kyaki
tutambuza manifesto ya era ndi eno n'omukulembeze kati bw'ongamba wampa ebyo obudde mba olaba omuvubuka olaba omuntu alinamu ekyamuvubuka tokyogera olaba omuntu alinamu okusensinga sensi oyo ye yategeera mangu nanga kati ono namawulire ayagala ngende eri ekyaseggona n'akola ki n'akibira bw'ati n'atandika emboozi ki endala era n'avaawo nga amayiza bulungi puroguramu ye akati Nabbosa bw'aba agenze ku puroguramu akole ebintu nga bwe birina okukola ki okutambula ategeere bano abagenda okumu infact nze oba simanyi lwaki Nabbosa kubanga bw'oba ogenze ku puroguramu bakubuuza omulamwa gw'ojjiddeko bye mugenda omulamwa mu TV kiri bwe kiti ne mu interviews waliwo ekikyukiramu wakati nti nze akola interview nyinza okugamba nti no betugenda okwogerako naye ne nkukwata akaloma mu makkati gaki ga interview nga mmanyi ekyo ekintu kyekigenda okuyisawo programu okitegere kati bakikozesa nnyo ba interviewers asobola okukusindikira questionnaire n'akugamba bino betugenda okwogerako gwe nojja byonna ng'obikoze eki kati n'amala n'akyusamu wakati awo kati kyeki kyewagambye questionnaire ya president Kyagulanyi bwe bagikyusamu yamugamba ekyo si kye kyatulese lwaki oyagala tuddeeyo kati abasinga abayagala ate akompitinge n'akola ki n'amubuuza ebibuuzo kati mu kwagala okompitinga n'akubuuza ebibuuzo w'ogwirayo kakati Nabbosa nze kyendaba era kyenjagala abantu bonna okukubiriza abantu bannange omuntu waba nga alina ensobi gy'akoze ne wabaawo abavaayo ne bakyogerako ate essaawa eyo wadde n'omwagala nnyo Nabbosa naye ntuukirize nti omuntu waffe aba akoze aba akoze ensobi aba ayokyezza kubanga lwaki kugamba ekintu ekyo nina nebe nalabye abasajja nga bambi basajja bankyukakyuka nnyo badde bakuba ekikopo baani bayogera nenalabye omu abavaayo bannaffe ate nga bagamba gwe bulijjo oli wa NRM oli waki nengamba kakati omusajja essaawa eyo afuusa atya owa NRM kubanga ng'olaba omusajja essaawa eyo afuusa owa NRM olw'okuba ayogedde ku nsobi Nabbosa gyakoze eki zeyakoze ye bw'atyo bwe yakirabye naye nalabye abantu nga boogera kati oyo NRM naye ng'omusajja amaze emyaka n'emyaka ku intaneti kuno ng'akadingidi konna ekikopo kyonna akikuba akola ki akikuba ali ku nkyukakyuka naye olw'okuba yazze naga nti Nabbosa wano okozeemu bubi otuswazizza kale simanyi interview ye yesaajirani nalabye bano abamwataakinze simanyi oba yamuvumye oba yamubuuliridde anti ndaba agenda okukola eyo analysis nga weeks 2 emabega yali akyazizza baagala okitegedde kati baavudde yajjawo baagala n'aleeta olukatu baavudde anti aba akyazizza baagala kati ate bwayitawo ndowooza weeks 2 ono n'akola eyo bulanda kati Nabbosa bw'akola ekyo ekizibu kye yakoze ono avaayo akyogerako mu kukyogerako nga gamba abantu bano musoke nga bayisa muki mu orientation before nga temunabakkiriza kutandika kugenda kukola zi interview ezo ebintu ebimu babiyitemu kuba kyekituufu nga Nuupu eyina leadership gundi school gyeyina wano e Kamwokya tebasobola okubayisaamu kokko ebintu balina okuddamu ebibuuzo composure ebyo byonna babibayisaamu kati ndowooza ono wabyogerako nga yali akyazizza ate baagala kati kwe baava ne bagamba nno muli ku musaala gw'abaagala okwagala okusuula Nabbosa naye ng'ate omuntu akola omulimu gw'amawulire no matter what ekibiina kya subscribinga tuba kale kyawagira tekimugana kukola interview ya muntu mulala kuba guba omulimu gwe ate n'ekirala mu nkola entuufu bwe tujja nga tuzze kwogera eri ggwanga tulina okumanya nti abantu abatulaba bangi kyeki kyenkubiriza abantu nimwamu abamanyi n'abatamanyi tojja kuva eri ogambe Mawa olw'okuba Mawa onjagala nnyo dayasi zijja ne twogera wano ogambe nedda Mawa alina diguli nze mmanyi Mawa alina diguli nga bakimanyi tagirina era bali bagane Mawa bulijjo gwe tuwulira ayogera oluzungu nga n'ekikeni tunaiti kimukaluubiriza amanya atya diguli yagijjawa
obakitegedde abantu betukolera baba batandika okukola ki okubuusa kubanga tubeereeyo ng'abantu wali abatakola ki abakola ki abatumanyi so kati nze ndowooza nti abantu baffe wabaawo omuntu waffe ng'akoze ensobi ne wabaawo omuntu nga wankyukakyuka n'avaayo n'amwogerako bw'oba osobola mukubire essimu omugambe nti wano nno munnange Franka wayogedde bubi abantu abo tebandyogedde kyandibadde kituufu munenyeza kuki ku program ne bwodde erino otandika ogamba oyo Franka muntu wa gundi muntu wa NRM naye nga Franka amaze ebbanga ng'olaba ali ku nkyukakyuka nze ndowooza bannange awo tubatukozeemu ki tubatukozeemu ensobi ekirala abantu baffe bakola ensobi tubawabule kubanga lwaki tubawabula ti bano ba opponent be ensobi enzo omubaka zakola kati nga Nabbosa ze bakozesa okulwana ekibiina okugamba laba gwe mwaleese kuba ensobi gyakola actually temu affecting ng'omu affecting kibiina kyo laba gwe mwakola ki gwe mwaleese ate ne wabaawo n'abagamba nti oyo gwe mwaleese nga tebakirabira mu ndaba nti mu bubi naye mu buntu ki mu buntu obutuufu kyova olaba nti webaali bagaba kaadi twatandika okuba tochi mu bantu era bw'olaba abantu abagabiddwa kaadi bangi bawera naye gwe wawulirayo akuba ebituli mu Zambaale tewali wawulirayo akuba ebituli mu Zambaale wali omuwuliddeyo Blasio Mukasa wawulirayo ayogera Kunina Rose nalabye ne gundi muntu amusabira n'akalulu namulabye amusabira akalulu ne muntu era yamusabira nga amusabira kaki naga wano fenga ffe pate tetunago twasimbyo tunawo wano walabayo abagamba nti Nalukoola bakoze byojji muddiza nedda wakirabayo nedda kagamba waliwo abantu b'otunuulira nga mu butuufu tulina okukkiriza n'okuwabuligana n'okutunulira direction entuufu gye tukola ki gye tutambuliramu era bwe baali bagaba kaadi abantu era bolowooza nti bamwebulugunya akunti tebandigimuwadde olwakino nakino ati sibandibadde gundi era abamu batandise okukola ki okuzibajjako okukola ensobi era gwe omukutu gwawo oguwera credit kubanga oba wavaayo n'okyogerako programu yo Nabbosa nga be bamu ku be twali tubuusabuusa n'avaayo n'akola ensobi nga tannatuuka na mu palamenti ne mu mboozi mukati twamwogerako nefuna omukulu eyankubira essimu era gwe yayomba kiba tekikulidde era bano abalowooza olaba bagaa nti abasajja bali ekitegeeza baali baki batuufu kakati nze ndowooza nti abantu bwe baba ng'omuntu bamusimbyemu olunwe gundi ono tunuulira lwaki gwe basimbamu nolaba nga bafulumiza amannya g'ababaka 100 n'okusoba naye nga teri asonga mu Zambaale teri agamba Nalukoola bakoze bubi teri agamba nti Junior yabadde tagisaana teri agamba nti Kawalya bakoze buyojji muddiza teri ayogera nti omukyala Zahara Lulika kaadi yabadde temusaana nti Malende nedda era boogera ku Zahara Lulika boogera kimu teyali weeyo yavetingibwa eyo ng'olaba ekyo kirala naye teri amwogerako Zahara Lulika titagenda kukola ki kuyitamu oba nti oba agenda kutuswaza bagenda kukola Bulanda Malende wawirako abamwogerako obubi yatanso promoting obuyimba bwa Rain buli lwale gyagenda lindakosebo buli lwale gyagenda agamba bannange nina akayimba kamukwano gwange akayimba nakalabye era ne layini yakakyusizza n'akakuba Malende tiwomalira akalulu ngenda kukuba empeta womalira akalulu ngenda kukuba empeta tewakawulidde nalabye Malende ng'akasaba mu bantu zekakyusizza badde onkanze kubaze nalabye Malende ng'akasaba DJ gikonamu akayimba ne Bazahara nagamba mukwano gwange wadde tebamuwakade naye ali mabega waani naye akayimba ke katukyamule katukecamule
n'akasuula muwomalira akalulu malende kati awo oli gundi n'afa ani gwe baasuulawo yafudde manyi tiwomalira akalulu malende ngenda kukuba empeta oyinza otafa ng'olaba ebyo wakawuli naye baafu ogambye gwe okakyusiza ndeka ani mbaleza balayini akakyuse kubanga alabika ono yakaagadde nnyo layini kyusa akayimba maliriza gondi malende ngenda kukuba empeta si kwe tubadde otuviira mu kalulu ngenda kukuba empeta kyekyamuga ojogaga nti ne bwe kiba kya kibiina kya byabufuzi ngenda kiyingira mulimu kavaasa ako ti ne bwe kiba kya biina kya bufuzi nja kiyingira ekitegedde akayimba n'akalabye nga malende akasaba abantu ne badigida naye ndowooza malende kati naye kekadde yeyagaleko ng'omuntu naye nga nze kyenjagala okukubiriza abantu bwe tuba nga waliwo ensobi tuleme kugibikirira nga bwe tukeera ne tugamba ni Museveni eddagala oluguudo teruliimu enguudo zirudde ebinnya amalwaliro tegaliimu ddagala n'abantu baffe tubabuulira amazima bwe tunaababuulira amazima tujja kugenda nga mu bintu nga tukola bulungi otunira Zahara nga bw'omulaba abadde sipiika Zahara okujjako nga kizibu nnyo yebadde ntanya omusuubirayo okutuuka mu paalamenti n'anagira eyo gye bayita entaanya mpozi nga ntaanya kakati bw'ojjawo mukyalo oli abaddewo baagala n'oleeta ono olaba nti baagala kale baba abantu nti bakyogera ng'aba tayagala kukyogera mu bulambulukufu akyo naye bwagala olaba nti enziro eno bino byakola butagondera kibiina yokka ye problem naye nga omuntu omutuufu okumuddira mu bigere kyali kimujjako ky'okusaddaaka waliwo abawala bano ba Betty Naluyima obamanyi Betty Naluyima bakoze bulungi wali aboogerako nti Naluyima taddayo kandi bwe babanga mu bantu 100 muvuddemu abantu 2 abantu abo 2 oba 3 abantu ne bajja ne baboogerako tovaayo kuvuma muno kutandika mulangira ng'oli wa NRM ng'okolera gundi omuntu waffe tumulabe ate ekirungi n'ensi yonna bakoze eki eba yamweyabuddeko kwegategezaako okugamba nti bantu balekerawo okuyombagana oba akasonga akatono abantu abo balina omuzoogo nze waliwo omusajja gwe nalaba ng'alangira munnaffe omu tukola naye mubozi mukati namugamba gwe olinawo NRM olw'okuba ayogedde ku musajja ono w'ebusiro ono gundi waliwo omusajja w'ebusiro awo gwe baddiza kaadi awo olina amulangira oba omutamiivutamiivu omutegedde oyo mutamiivutamiivu kati waliwo munaffe tukola naye mubozi mukati yavaayo watwakyogerako eri wafaruku nava nagamba anafunye essimu ne baŋŋamba oba sekikozi oba yani nagamba nafunye essimu naye ne bagamba gundi oyo si mulungi era abantu twabasse busi n'ateekako n'amaloboozi agamuweerezeddwa naye oli we yavaayo ng'ate wa nuupu nnyo n'agamba gwe bulijjo gwe olina wa NRM sekikozi oyo oba sekikozi obaani naali awo mu busiro n'agamba oyo musajja waffe nnyo akoze nnyo essaawa eyo oli munnaffe yafuuka owaki ow'NRM olw'okuba ayogedde ku gundi gwe bawadde kaadi ye amaloboozi ge yafunye mu bantu nga bagamba nti takoledde eki bantu naye oli bwe yavaayo n'awa information eyo sajja n'aba nagamba gwe oli w'NRM kankubuulire n'atandika okuvuma naye ng'omusajja bulijjo twabaaliwawo omubiri wankyukakyuka naye essaawa yafuuka owaki kyukakyuka 101 yafuuka owa NRM olw'okuba anenyeza kuki ng'ate alesina birowoozo bya muntu ng'ate alesina birowoozo kyonze ndowooza naddala bali ku intaneti abantu abo tubaleke bannaffe olw'okuba naye akyusiza ku ndowooza ate tusobola kutegeera kyekimu waba otulina nabbosa n'essaawa eno yandibadde asooka n'ayimiriza oba nange munvuma muvume naye nabbosa yandisoose n'ayimiriza okugenda ku interview n'interview kati nabbosa waffe
eyafunye kadi kubanga yagirina era abantu b'Emityana gwe njagala bawa akalulu kubanga yalina kadi yaki ya Nuupu naye abeere nga atagenda nnyo ku internet ku interview kubanga kati singa yabadde ku barometer akaasa mmeme omanyi abantu balowooza ebintu bino ebyagundi anti yandikabiddeko kuba nalabye abadde beekutta amalaka abantu bano omanyi balowooza nti ebintu bino byangu si byangu twatandika emboozi mu kati nga tulinga 13 okimanyi bagenda bavaako mpola n'abamu nga tebabagobye naye ng'ojja kwogera ebintu Dayas ajja agambe nno atunule akulizoninge agambe nedda mukwano so nze ndowooza nti bannabyabufuzi wetusobola okugenda tugendewo otagenda tuwaleke naddala kati nga bano abapya baki abajja obuzi ogusooka kubanga kati okusala obusazi interview ya mwana muwala oyo n'ogiteeka ku drive nga gyokozesa kyangu nnyo sikurini ogamba wuuyo yagenda obakiikirira wuuyo awaddamu ebuuzo so nze ndowooza Nabbosa wamma omutima mulungi si mu bubi va kuba kusuusuuta olwokuba wafunye kadi kola ekituufu ky'olina okukola ki okukola ate naawe nnyini lekera ogenda ng'ogamba mbu kakati kino kyabadde kino bwe kiti mwe mutantegedde Kyagulanyi yagenda okuwangula mbeereyo ekintu kireete nga bw'okiraba oba ogambe lyakikiradde njagala okutegeeza ekibalansinge naye n'oyongerayo okukakasa nga abantu bakirabye kiba kibi Nabbosa sigenda kubeera mu bakuwaaniriza nze ngenda kubeera mu bantu abaagala otereere mu layini entuufu byotosobola kugendamu bireke bw'oba ogenze ku TV n'olaba oli nga akubuuza ebigenda okusuula mu buzibu nga tobisobole iveeko mugambe kise question yayo ikisibwe yabadde simanyi lwaki ovuga bwotyo kikyonoonya actually gwe mulabise nalabye program yabadde yajjo ewammwe yali ya Monday naye nalaba mu musajja Nalukoola nga baagalako okumunyigiriza ayogere ebitali bituufu bamubugamba mwipod kiriza mwagenzeyo okunonayo sente nga kyebaagala afulumye ayatule nti ebannaye sente zabadde zituweddeko ne Nalukoola yalizoninza abasajja n'abalaga lwaki badde beetaaga okugenda mu iPod n'abalaga ensonga za iPod n'ababuulira naye ajjukira ensi yonna yabadde ekyambadde nti baagalayo sente naye baagalayo sente ye yagaanye okumwogeza by'otayagala abo be basajja abagezi gwe singa walabye puroguramu Nalukoola bwe yabadde nga buli omu amuleetera ne Nalukoola ng'asirika bw'otyo mayita papa ng'asirika bw'ati n'abuliriza n'amanya kino nja kiddamu kino sigenda kola kiddamu n'amanya manyi mu lwosirika bw'oti ng'oli akubuuza oba olowooza ogenda kukiyita otya ggwe kireeta oti oba mukikola muti ekyo osooka n'osirika n'ofumiitiriza olina kuba very fast mu kufumiitiriza ate nga ne response yegenda kuba esobola okuhaminga kino weebale nnyo oli musajja mugenzi kati abantu nga Nalukoola balanga nabo waliwo bagenda ne babateeka mu katu n'omulaba ng'ayogera bulungi ensonga aziddamu buki bulungi anyway nga tetunagenda nga tukyali ku gundi ku Nabbosa nabadde manyi yomuku bagenda okujjako kadi baziwa abantu Nuupu yafulumiza lisiti yayo ndoze yasembedde ddala completely abantu 9 kadi za nye abantu 9 kadi zabaggiddwako in fact Nabbosa noza tebamwemulugunyako ndoza tewaliyo gundi Nabbosa ate omanyi n'abamu abasinga kadi ezo Nuupu ze yafulumiza oba ze yabaggyeko neziwa abalala kisiza ne ku petition yali egamba ki gye watwalayo yali eyogera etya kubanga nawulirayo wali azaaliza ogera ku buyigiriza ebyo ali yogera nalabye gundi ani nalabye Sijje SJ nagamba Sijje leba Cafe Javas SJ Secretary General Lubonge era ebintu byasinze okusenga kesola byade bibiri gundi obuyigirize
nti oli yali ejjajja n'alimba obuyigirize kati ndowooza bamuwa oli n'aleeta petition ng'alaga nti bambi obuyigirize ono gundi yalimba then ground bagenda okudda kuno bagamba muddeeyo ku ground minza okuba kale yes mwakoze ground naye nga wabaddewo okubuzaabuzibwa musooke muddeyo kati ekyo petition gye wawaayo yali egamba ki yali ebeesinze ku ki ekituufu ekyo kyebasinziddeko abamu ne babajjako kaadi kati ng'oyo eyabadde talina buyigirize kitegeeza ono yawaayo petition ye yafaayo nnyo okumanya nti ddala Mawooyo benkopitinga nabo kiri kitya Mawooyo teyakola ki teyagenda embaawo teyazimalaayo ndowooza abantu bafuna bwe kityo n'olaba nga abamu babajjeko kikaadi kyensuubira nti Nuupu mu mbeera bwetyo eba yakoze bulungi okujjamu abantu era waliwo abantu bolaba nga bandijjeemu naye nga waliwo ebibabafetaringa nogamba tumuleke nga balina ekisubi kubeekutte nga tumwetaaga nnyo ate nga n'obugezi omanyi waliwo omuntu golaba nga okusoma kwe kutono naye nga n'obugezi muki common sense alina ajja kwongerako akole ki ng'alina kibayita general knowledge ayige yes so nze ndowooza Nuupu ekyokugaba kaadi nezijja kwono kyayambiddwa kubanga petition zaadde zina okuwuliriza naye be batajjeeyo kitegeeza petition yo olumu yabulamu okukakasa akakiiko nti ddala kino kyekino ono katumugjeyo anyway kale njagala kusomera eno basaalirwa basajja bammwe abo baludde yewajjema kati kati naye gundi nalabye Asumaani basaalirwa ng'atema baloti weeri wamulabyeko baloti eyaki gundi nalabye baloti ene eyaba president si Asumaani basaalirwa ono omukyalo alina omwami we nga wa NRM gwe bagamba nti kati yagenda otwala Busoga okay nakitunuddeko naye saakigendeddeko nyo bamuyita Salaamu Musumba namugoberedde ng'atematema baloti nga bwegenda okuba n'aleeta bakazanyizibwa kyoyo bamutaddaawo okufaananya amannya lwaki abantu abasinga babambazza amatayi ga red nti ku baloti gendako ng'olina etayi ya red kwagala ku confusinga colors zino yabitemyetemye bulungi naye ndoza kijja kyogerako olulala ekyo nakirabye naye ekyo ndowooza abantu tufunemu ekyokuyiga kubanga kadi ng'ekyalo edi kuba nawuliddemu ng'ayogera ku nnyukuta zino muzita mutya alphabetical orders ng'azoogerako naga nti erinnya lyono liteekeddwa kutandika bweriti lwaki ku balo tebaali litandika bweriti ekyo kyentera okugamba abantu ati mu buyigirize ebiseera ebisinga oda y'erinnya eba ndala kati wano ku balo ate bagikyusizza mu buyigirize nga oda y'erinnya bwe lirina okuba kati ekyo yani erinnya linva mu gundi Salaamu Musumba n'akinyonyola nga bano bayaaye bali mu kugwagala futi ankoono okitegedde kati ekyo ekintu kyentera okugamba abantu mu byobufuzi ebyobufuzi mulaba nga kazannyo bakuzannya ebyobufuzi gwe kyolabanga ekitono bano nga kibagenda okukozesa mu babuli nga kinene okukukuba tikakati bwe tulinayo omukazi kyabadde aleeta ettaayi emyufu yes kuba bamubuuza lwaki bamubuuza ku munyagwa n'ababuuza lwaki mulowooza lwaki yayambala tayimu oyo okimanyi kati ekyo nange mwennyini mbadde sikiro naye ntandise okiraba okitegedde tojagenda ku baloti eyo olabe ettaayi emyufu ogigire kuba okimanyi naye nga feesi oluusi tokola ki okitegedde omuntu oyo atamumanyi physically ng'agamba gwe wotuka olulaba ayambala etayi eya red omuntu oyo gwotomanyi physically mwesonyiwe ojja laba nga olina kumwesonyiwa kubanga nkubwira abantu abo Salaamu kye yatunuuliddemu infact ekyo Salaamu kye yakoze baba gwokisoose naye singa abantu badde bakimanyi eyo yandibadde nanjiri namba yes baloti engeri gyetunuddemu baye yatemyetemye baloti nga bweyimiridde nabo benyini okubuulira nti bannange ettaayi eyo emyufu twagiguddemu erabika yazewaki kubanga omuntu ajja kutiikinga emyufu alowooza atiikinze Kyagulanyi kati nga ne bwe kagenda ewa Munyagwa
tegeza oba okendeeza buno nenga obukendeeza wali ku ballot nenga tokikoze nti ogendedde olwokuba ogambye ha ndi eno tayi kubanga ku ballot sisuubirako enkofiira ebaako sisuubira tebaziteekako sisuubira tekuli kakati kiba kitegeeza nti bonoolaba ettayi emyufu ne baziriraanaganya eri amanya bagakyankalanyiza waggulu ojjukira luli we baleeta Katumba Oye nga baagala kuggyawo kya myaka the youngest president on the ballot kakati ebyobufuzi bwebityokukola kati egamba nti gwobeera eno n'okola kino naye ng'ate bali balina n'abayiiya kati bw'otafuna abantu nga badayasi kuwulira puroguramu ng'eyo n'abaako ekinyusi kyajjamu n'ajja n'akireeta mu bantu waliwo neyagiwulidde obuwulizi n'agenda naye gwe wasobodde okuseesegana nga yeetaayo emyufu eno esobola okukyankalanya omu ku basajja be wali weesigana ogamba mbuno bayinza obuteegatta mu tenti kati ate ye be yasonzeemu n'agamba oyo ekyamuweeseza ettaayi eyo mukimanye kukonfusinga kala naye nga liwo newaŋŋamba nti omu ku boosuubira atasobola kukola ki kutuula mu tenti kati ne ndowooza bwati wadayambala so wadayambala anti ndowooza jjukira neegundi yo okugenda ku ballot eyo jjukira budde bwali buweddeyo yali eno nga limuba ne weekalakaasa nadduka ekikulu simanyi oba kyekigendererwa naye bwe kiba nga kyekigendererwa nze ndowooza kyandibadde kirungi abannuupu aberi ku social media n'enjiri eyo actually enjiri ya ballot bagitandikeko enjiri ya ballot etambule abantu bagitegeere kubanga ekyo kikulu nnyo mugiweeyo oba tokigenderedde osobola bange ekitono mu wiiki bagiweeyoko olunaku enjiri ya ballot nti bw'otuuka ku ballot banaye ballot mugirawo weeti weefaanana nti bannange kino nekino mwetegereze nnyo era nze programu ezijja mu maaso awo nga mumaze nange okwetegereza bulungi ballot ddala bulungi tujja kuba twogera namba nti gundi ali mu namba bweti bwe bala okuva waggulu okutuuka kwene namba okuva wansi okutuuka kwene namba yoyo omuntu gw'otiikinga okitegedde nti ballot egenda kutambula bweti muti gwe bala nti okuva waggulu emu bbiri ssatu kati owookuna yoyo kuba kati awe tulaga kuba ono bagamba nti olaba ayambadde ettaayi ya red balina alina omulala ali mu red wonoogamba alphabetical amannya baagakyusizza okitegera so kati ebintu si byangu anyway esooka tuveeyo Babu ne Latifu baali bavaaki ku TV ku national television Latifu yabadde atudde naye nga waliwo abali wakati naye nga mu dakiika 2 tebaba kubataawuluza kujjako TV bo already baadde beekudde mu malaka nga Latifu alumiriza ne Babu amulumiriza naye bikula bibakola mu nzikiza naye Latifu yabadde simanyi lwaki ayadde Babu Latifu simanyi lwaki ayadde alumiriza Babu kubanga Babu ebintu bino byabadde ku bino ebyo mu Kampala Babu amanyiddwa bulungi nti wa NRM Babu amanyiddwa bulungi nti ye muntu atasobola kwogera kibi ku NRM kati simanyi lwaki baatuuse ku mbeera y'okubanga ono baatuuse n'omulangira okukimanga ssente buli ddakiika 2 ewa Museveni mbutaweza ddakiika 3 buli ddakiika 2 abagendayo kino kirinamu ebintu bingi tekisooka wa NRM asobola okujja ku TV n'agamba dayasi weegaana ki tetwazino naffenna naye ng'amanyi nti ekyo kyayogera kyekigenda okukuba mawanzikiriza naye gwe weekompozinza otya ekyo mu ddakiika eyo eno mutabuke mu ddakiika eyo weekompozinza otya ekintu ekyo okukiyita kakati gwe lwaki oba obuguutana ate n'oteegaana nakwegaana anti wuliriza obusungu bw'abantu bwanjawulo era kakati gundi kyamulidde Latifu manyi tegamba njogera amazima kubanga Latifu katiraba era ejja kiraba lwaba ndiganize wano okyazizanze naye ojja kiraba olunaku oba lwanki obaladde kati Latifu kyo kyamulidde lwaki kyamulidde kyabadde ayina entalo n'ekibiina kya Nuupu kati kirizagaana Nuupu abaana bonna bagenda kukwata ekyo gundi kyakoze eki kyeyayogedde
bakitembulinge bagambe batandikire okuba Latifu era ye bagenda mukuba naye nga bamukubisa ekyo gundi kyakoze eki Babu kyeyakoze kyayogedde ne Babu ayina okuba nga ayina gwayerulira ekkubo ekawempe nga waliyo mmeeya wa NRM ng'agamba no wengera mugamba mwalya ssente kizagaana bano abadde bamulonda bonna bagenda muvaako n'abanupu bamutandika omuvuma ku intaneti ekintu kikoze eki kiggweremu awo era bannabyabufuzi babibala naye ekiri eriggwe akiwulidde okukitegera mu ntegeerayo n'okozesa akagambo ka Kyagulanyi yagamba nti mwebeereremu Latifu nze ndaba atali nnyo mu kategoro so agenda wa Museveni nti alya ssente Latifu ali bulungi okujjako nga bwe bagamba obutakuta sente kutika ati egambye okujjako nga bwe bagamba obutakola ki obutakutika sente tekutika bwe badde kutika Latifu nze ndaba nti ali bulungi era saba kyandibadde kimutwala waani wa Museveni naye nga ye kyalina okumanya kyamulidde era ogendera ba social media zonna ezigenda okujja nga bagamba twabagamba ekyewalabye Babu yabyatudde biki kubanga ekyo kyebabaddeko gundi Latifu empalana z'ayina n'abantu naki tasobola kukiwona yakiri ezaagaane kyamugayiza oba abadde azinonayo oba tazinonayo kigenda kukakata nti abadde akola ki emabegako twali wano era kuzenyeri n'omugamba kakkane yes n'omugamba kyakozeeko akikoze lwaki akyasumbuukana bw'atyo yagenze gwa mumbiza Babu kati mu Babu n'amulangira mu kumulangira abaana ogenda bawulira byabaddewo ddi kiro kati olwaleero kati ogenda kuwulira okutandika na weekend eno ojja kuba ombuulira kikesezza ne kino Latifu agenda kuba buli najja eno agamba baatugambye esente yazirya bulijjo balimba bulijjo tubagamba abasajja abo ajja kwegala bamugamba omusajja wedde akulumiriza naye nga gambye puroguramu zonna ezigenda okuddako ng'ojjeeko eno eyaffe zetukola naawe nti ebamu ketulamu negamba naye ogenda bulaba amajja agagenda okubeera omusajja akuba chemical n'onoonya antidote n'ekubula n'onoonya n'egaana n'onoonya okwevumulanga eddagala libuze ba Latifu ennaku ezo badde bamujjonkera nnyo olw'ebyo byabadde ayogera kati bamutaddeko ekyo naye ng'ebyo byonna biva mu butagumiikiriza nabuteewa space nabutafumiitiriza nze nga Latifu nina amasomero gange nina buli kimu Latifu tanoonya nze sibalina kumanya batuusemu webuula and where there is money oli abayagala power actually kigambo kiri power ekituufu omuntu aba ayagala buyinza bulaza kambe n'obuyinza nga ssente zezibumpa andi kati bw'otuuka nga ssente ozikoze nga abantu bonna bakumanyi ssente ozirina kati ate woba wali oba olina ekitiibwa kati nga weetaaga maanyi naye nga bwe bateekya ekige bajja abantu abasinga kyovula batandika okugungawo obubiina ku kyalo naganze kyeyamani waka akabiina amaanyi Latifu we batakakkane bagenda kutomera abaana bagenda batomeza bwe batakakkane ne beewummuza n'agamba kambi kambi osaba wa mmeeya bamaze okugamba nti obeera wa Museveni abatakubyemu abasajja nze nkuwulira abasajja b'NRM abo balaba tuyina abantu bannabyabufuzi balina okwegendereza ennyo nga bakola ebintu ate n'abali ku intaneti balina okunnyonnyola abantu ebintu babitegeere kangu ekyokulabirako tekibadde ku agenda naye kankikuleetereko katono nti okimanyi Lusagala basinga mujjamu oboyo gundi Lusagala Bosco n'agenda okukiikirira wano Lusagala obwa mmeeya bagenda buyinza omuyitamu nga lwaki Lusagala bayise bonna abeesimbewo obwa mmeeya bw'Amakindi ne bakansala Byabakama n'atuula wali balooya ne batuula wali ne bagamba ono Lusagala yakozesa emikono egitali mituufu
wavayo n'abasajja ne bamulumiza bagamba gwani yakuba omukono gwange nyinza n'okukuba omukono gwange wagujjawa olwo baagala okugamba Lusagala nti emikono gye waweeno ate wagiwa n'ono ebyobufuzi era babagambye ensala y'ekyo bagenda gibaweeza ku intaneti ng'emikono egiri ewono gye girina ewono egiri ewono gye girina eno kati bano abaalidde ekiwere ewono ne bagamba zisikwako owa NRM yeesimbyewo ne Lusagala kuba meeya anti ye yagenze n'ateekayo omusango anti of course oli wavayo n'akulumiriza nti no ani yakuwa omukono gwange kitegeeza eno yafunye ekiwera okitegedde kiba kitegeeza era byabakama n'abeera mukambwe nnyo ayagala kujjamba n'agamba etteeka terikkiriza okudda omukono ate baddidde kiba kita duplication oba okoze baddidde ogwa Lusagala kubanga Lusagala yeewandiisa 16 oli nga yeewandiisa 15 kitegeeza egyo 15 mutuufu gwe eyagenda after ebibyo bye biki kati obwo bonna bukodyo bwa byabufuzi kati egamba nti abantu b'NRM bazannya buli kakodyo konna tobola baleeta 5 nakubikubamu pa naawe n'oyoola 5 nakugamba mune eno tubikwadde mu mateeka kumbe akugeze kakodyo nemugera mwetomweramyo n'olwana nakyo emyaka 2 wallahi nga tosobola kyejjako naguno gujwa yeyo gye bayita NRM eba chemical oba ebyo bye bayita ebyobufuzi dayasi wona obigoberera mu butuufu bwabyo biyinza okuleka nga tolina nsa kugambye oli aleeta 5 n'abibasuulamu awo ne mutandika okweyuza kati golaba 5 n'omira banno ne bawirawo ne bagamba nti munnange nne 5 bino n'ogamba nedda ssebo olwo ogenda ogwa mu katego k'abali abasajja kaakati oyo gundi bwe yavudde nze n'abakole Namboozi NRM kikozesa nnyo kaakati gwe Namboozi baakujjanjaba esente zakujjanjaba bakwononerako akawumbi tobirabangako nabiraba mulundi sigumusa ebiri eyo emotoka ejavuga etayitamu masasi yagiyisaawa tobiwulira eyo yonna baagala kemiko abantu bave amate kati ogenda ku bintu byabo kati ekizibu ekibaawo tiwe bitugwako ne bigwa ku muntu nga dayasi babadde tebakolagana nga naffe tukyongeramu kibayita okuba obulati kwekuba obulati dayasi bujja omumulaba kwekuba obuki obulati so nze ndowooza nti twegendereze nnyo otatamuza ebyobufuzi engeri gye bitambulamu kubanga kemiko bamukuba buli wamu ate bamukubira ku ssaawa gy'obadde tosuubira Latifu yazze tasuubira nti ku seeti kisinza otabuka otuuka ku omusajja okumwetawulizako amugamba Iddi mubigireko ye nti ate Iddi byaki nga mwe bennyini mulya ssente agamba in fact ate gwe singano zikima kakati ebyobufuzi bino ebya Uganda naye nze njagala nnyo abantu okubeera awamu kyekisibo kye nnina omuntu nawe mbasikolagana naye naye nga manyi dayasi ono okubeera naye nga waliwo kyetutamuza nakyagattako mbasaagala nnyo bintu ebyo byaki naye bannabyabufuzi basusa kemiko bane basusa waliwo olumu n'ogamba mukisusa basusa kemiko ne beeyonoona ne beewalana naate n'oligwa okubako kemiko ate naye alina abantu bejjukira ate nabo nga bazza ate oluusi nga wandibeetaaza olumu nga ate bazza kyovula ndi walaba kemiko yali awo wakati Samimu Malende ne Zahara yali afuuse kati batambula aba kati batambula ameka ntona ino yambako ayambako kati ebintu by'obufuzi ne bwe babanga bakiwaayidde gwe gw'otayagala sooka ofumiitirize okitunulire mu ntunulira yaakyo kubanga ekiva eyo bwe biti ebyobufuzi bwe babitambuza kiri eri gwe kwebeereramu n'otegeera ddala kwemikaja nze mulaba nnyo ono yatunda omwala oli omwala yaguligira omwala gundi n'ogamba kati twogera ani yatunda omwala
Tulemega gundi kati gama nti gundi yagoto. Gama ni gundi yatunda omwala. Neno laba omwala kakati bisigamu yakoze bwanti biki ebintu by'omwala ebyo bw'obitunulira naye abeera chemical abamu nga balina bye banoonyezaako kati omwala ennaku ezo gwabimba okimanyi oba tewakimanyi nakimanya nendaba gundi ani Lukwago olaba nabagamba omwala ogwo gwakuteekawo pulaani bandi awo nga ne gundi azze bali mwezo Lukwago nze nasooka okwagala nti okwogera nti omwala ogwo baguzimbye bubi kati babiraba nga netatifa nga neyazze gundi bali mwezo sebo Lukwago nze nasooka okwogera nti omwala ogwo baguzimbye bubi tegwali ku pulaani ng'olaba bonna bali mukola ki competinga kusika mugwa kemika atambule naye ng'omwala ogwo bw'ogutunira kati bwe guvulula amuti yaguzimba bubi ne bannansi bano boolaba basuula obuveera butuuka ekiseera amazzi ago ne gatwala obuveera obwo ne bugagamira mu ki mu mifulejje egyabitutte amazzi kati amazzi ne gadda ku ki era bannakampala banabanga nabo tebasazeewo kutegeera mbeera ya mwala ogwo gwina kubeerawo gutya amazzi gakyabooga nnyo hamu ne bwanaaguzimba n'agumala ne bwanaaba aguzimbye mu pulaani ntuufu naye nga bannakampala tebategedde nti obuveera buno bwe basuula enkuba n'eva eno n'ebukulukusa bugenda eri myala gye baazimba ne buwagamira mu bintu amazzi ne gadda ku ngulu era amazzi gakyabakuba nnyo n'ekyo kyetaagako na topiki nnamba abantu basomesa lwaki tetulira ntugikolera ku mwala wennyini funa puroguramu tugende ku mwala wennyini tewali buzibu bali basajja abo bakubire tugende ku mwala wennyini tusobola okugendayo era ne tugayoga tuzze kukola puroguramu nga tugikolera ku mwala wano tulaga abantu amazzi gava ku ki tegede bwe kinaaba kisobose tujja kugenda ku mwala naye nga kyolina okumanya abantu bali involved nabo mu mataba ago omwala hamu ne bwanaaguzimba ne gufaanana gutya naye nga bannakampala bakyasuula obuveera kasasiro bakyamuteeka myala mu makubo enkuba gwekimanyi waliwo enkuba newetonnya omuntu n'ava eri n'ayiwa kasasiro mwala anti bulijjo abagirinda etonnya n'akulukuta kasasirayo bw'atuuka eyo awagamira samuweya biwa abayindi abasula mu kibuga bw'awagamira mu buntu mu bukutu abasajja abo amazzi galina komawo bw'okimanyi olaba wana wali Yamaha Center ukkirira ogende ng'ogenda ogwa ku paaka bwenkuba etonyamu katini abo abayindi abasula waggulu ne batabbi ne bata galimu ebiveera biki ebiveera ebyo ebivuddewa ne biwagamira awo awaliwo bakatimba oba waliwo kituli kitono ekitwala omwala ne biwagamira awo bwe biwagamira awo amazzi gatuuka ekiseera nga tegakyagenda mu butagenda galina okudda ku kkubo galina okunoonya gye gadda kakati embeera bwetyo bwekola ki naye omuntu omusanga agamba hamu omwala ne bwanaaguzimba ku pulaani etya nga namwe bannakampala temwenyigidde mu mwala ogwo butasuulamu kasasiro butakola ki era amazzi gajja kutuuka nga gabimbe gadde engulu banna tugende kubasaalirwa olina okunyumiza emboozi eyo nga tuvudde ku kamera eyani eya hamu olina byonyenda okunyinyonnyola twali byenyala kunyonnyola naye nkuba oyo yakituufu kituufu nga bwe kitambula mugamba njo yakituufu gwalabika oyinza okugamba hamu yalina akantu kayakoze naye nze nafunye information ng'okunoonyereza lwaki amazzi ago gadda hamu yaguzimba bubi hamu yakola atya netegeera ekintu ekyo kuba nabadde n'omu ku bazimba omwala oba kitegedde Lukwago kati akaabya fitina Lukwago takaabya fitina naye kye yali asaba nti pulaani bazimba omwala ogwo bagimuwe kati ye amazzi bwe gabimba ng'akomyawo kiri tannyonnyola bantu tibannanga obuveera obwo obuva mu maduuka obuvaawa bugenda ne buwagamira eri ne buzimba kati ona a political side of view kati ate ne bahamu nabo tebasobola kugenda kugamba nti bannange munnyonnyola abantu ate banaatula kati fe wetujjanga wano abantu tubannyonnyola lwa ggwanga lyaffe kituufu nambeera nnungi bwe inakola ki kutambula naye nga nabo bandibadde hamu yavaayo dda n'annyonnyola abantu bannange fe omwala twaguzimba mu mbeera ennungi omwala gutambula bulungi naye obuveera bwe musuula buva eri ne bukola
ne bukulukuta mazzi babusula kuva eri kale ewe bale nnyo ne busula we butuuka somewhere buwagamira. Just imagine buyita mugundi mu butale mu kuwagamira amazzi ago kwe kujja ne ganonyo gayitanga tegakyalina obuveera wawagamira wali kasasiro yawagamira wali amazzi ne gadda waggulu ne gayingira amaduuka. Mutaso aganye obuulire abantu ekintu ekyo era ayagala nze nkimusomeseze. Naye lwaki tawulira? Simanyi. Genda maaso. Basaalirwa buzibu ki ekintu kye nasoose okutegeera. Buli stage gye tutuukako tubaako n'omuntu omupya avaayo okutunyonnyola Kyagulanyi. Simanyi oba omuzannyo ogwo guzannyibwa gutya nti bwoba kati nze kino mukigera mu ndaba yange buli we tutuukako nga tulina stage gye tutuuseeko ng'olaba kati gundi yavuddeyo kati gundi yavuddeyo lulise gona bweba mu makaadi eyo stage n'asooka agyetikka abadde nga akakkana basaalirwa yazze. Buzibu bwavudde kuki kubasaalirwa okuvaayo okutandika okwogera. N'ekyokubiri buli muntu wayogera ku people power no agamba yatandikira kukuye yatandikira mu lujja lwe yatandikira bantu bameka batandika nupu yatandikira mu nzija zaabwe. Bw'otunuulira ebigambo by'abasaalirwa sinabitege wallahi nabitegedde namuwuliriza but mulimu dots ezimu nga awamu ayizo obumu byayogera bituufu bigatta naye olumu n'otandika okwebuuzaamu embeera y'abasaalirwa nagirabye naye basaalirwa era bwe kyavudde okuleetamu ekyo kyavudde ku puroguramu gye baabaddeko puroguramu gye baabaddeko gundi eyabadde moderator yayingizaamu ekigambo ekigamba nti owange omusajja yazze ebugiri n'agamba titakyakutegeera Kyagulanyi takyakutegeera okitegere kubanga lwaki njogeramu eno nti abantu eyo kyemmanyi puroguramu bagirabye njagala njogere kyennyini ekirimu omala okwogeraku kyennyini ekirimu nange nga bwe ndowooza kanagamba nti Kyagulanyi yayogedde ng'ali ebugiri n'agamba takyakola ki takyakutegeera kiri kitya kati basaalirwa okutandika okwogera ku Kyagulanyi n'agamba people power yasookera bugiri mu Lusoga ekigambo yakyogera mu Lusoga nti kyali ku kipande kyani kyabasaalirwa nga yeesimbyewo naye nga ku kipande kye awandiiseko ekigambo mu Lusoga ekitegeeza amaanyi gaki g'abantu nti Kyagulanyi n'abuuza ekyo kitegeeza ki ne bagamba ye people power n'agamba people power yatandikira bugiri ewaffe kiwe yakyabadde n'amaliriza n'agamba naye lwaki simanyi lwaki Kyagulanyi ate nze eyatandika people power eyatandikira ebugiri andaba bubi yamblocking buli wamu namuweerezaako ne message simanyi oba baali boogera kuki namuleka ku blue namublocking binabyo ebigambo byaki byabasaalirwa naye ekire nze kye nafunyemu kiri kimu tukkirize tugaane waliwo abatandika people power bulungi nnyo era abatandika people power bye bigambo ebyabasaalirwa nyinza obutabiwakanya naye bwe bamala ogitandika ate ne bava nooza ku kye bandibadde omulamwa ne bava ku mulamwa ye Kyagulanyi bwe yali abalabirako oba ne bava ku mbeera Kyagulanyi gye yali tasuubira ti bano basobola ogikola ki ng'abalaba abasajja bakulu baludde mu byobufuzi batambula naye n'alemwa okubategeera ate nabo olw'amaanyi gaabwe ge baali balina ebiseera ebyo n'obukulu bwabwe n'eddiguli zaabwe ne balema okunnyonnyola Kyagulanyi nti amunne kino nno ky'ogamba kino kitambula bwe tuti ne bweki nze noozaawe enjawukana we yava buli omugaane okuwuliziganya ne banno mukkirize mugaane mugenda kufuna ebyo byakwerumaaluma kusikaŋŋana mugwa omuntu asobola okukubira essimu gobera nnyo n'abakyala naye omukyala bw'akubira essimu bw'okubira essimu omukyala
n'atakwata osooka kuzimba okwakuta essimu kati aliwa biki nate wajja n'akunnyonnyola owuliriza lwaki saakudde essimu kyadde bwe kiti yabadde ku kyaja osobola okukola ki okakkana naye bw'ava bw'ajja naga yaga oli musiru oli oti wakajja mu byobufuzi eyo njaga dabadaba sitayiro oba osuubira ki kitegeeza oba ogwe nyino oleesewo olukongo oba osuubira ki oleese olwatika oba oleese olwatika oyo tabitegeera kakati akava eri mu bidongo antegeerere bwe buzibu bwe tufunye ekyo oba mwagala okiwulira oba temwagala kyekizibu kyetwafuna wano bakyamwisamu amaaso public ekimanyi bulungi ti people power kibiina kyaliwo era people power eyina abo abagitandika Kyagulanyi teyagitandika yekka era naye tavaangayo nakugamba muno yagitandika yekka teyagitandika yekka Kyagulanyi nga yali waggulu wa people power yalina amaanyi g'abantu bantu bamukkiririzaamu naye bano olwoba batandika people power ng'ate be baludde mu kintu mu byobufuzi tebasobola kutegeera Kyagulanyi mu butuufu abantu kati gwe baagala yali waggulu tubukoze tutya oba bagezako muvuga speed n'abaneguka kati bano bomu ali gye simanyi naye nobusira ku puroguramu ona bwenzubuya kujjako nawuliddeko basaalirwa ng'ayogera ensonga tiyagenda n'alumba Museveni n'amugamba lwaki tokkiriza Kyagulanyi kuyimba Museveni n'amuddamu n'agamba Kyagulanyi bw'agenda okuyimba abeera mukuba campaign era Masayima n'akwata essimu n'akubira Kyagulanyi n'amugamba owange okusuza Museveni mwe mpulidde ayogera tokyazzeemu kukola ki mawa mpola lindako njagala kubuuza ebibuuzo bino obinziremu Basalirwa yali alumba Museveni kuki mu iPod yagenda mu iPod yakimuuliza mu iPod ey'omwaka oguwedde simanyi ey'ekisanja ekiwedde naye iPod oba kiwedde oba ki naye iPod mwe yamubuuliza nga bali mu meeting mu iPod era by that time Basalirwa yali wa Jema Jema teri ku gundi mauze ya mentioninga eki ze yagamba eziri mu kabondo kaabwe anti yeyo gundi eyo iPod nobola ebibina no kyenkubuuza mawe yali agamba byagala balina obubondo bubiri akabondo kenaremu n'abakagoberera Jema mweri mu kabondo akagoberera naremu naye Jema okugamba nti akabondo ako kinagambye nti kumekutu kuno kubaako abamanyi olumu n'abatabimanyi akabondo kano mawu akalangiridde ennaku zino naye emabega eri ebibiina byonna FDC byani byonna simanyi bibiina ki byaliwo nga mu iPod bigendayo ekituufu sikwakanyiza kyenkugamba kiki kakati we mama wali eri nga Jema ekyalimu nga ne people power tennayingira mu ki mu iPod kubanga omwaka ogwedde erabika ebadde efunayo sente nga tennayingira mu iPod nga ne Kyagulanyi akyakwatagana bulungi nani ne Basalirwa nga naye Basalirwa agenda n'akiika eri ewa Museveni nga basigala mu meeting za iPod bwe yamuwuliza lwaki omusajja tomukkiriza kukola ki n'agamba abeera mu kuba campaign yakimuddamu n'amugamba atya n'amugamba intelligence yange engamba oba be intelligence bangamba intelligence ye kyabeera mu kuba ki campaign era Kyagulanyi ayimini Basalirwa n'akubira Kyagulanyi ki n'agamba omusajja okusinza byayogedde alina intero ye buli wamu tokyazzeemu kuyimba oba kitegedde kakati bwebyo byonna bimala abo ne baba ne bakyategeeragana kati kwe kujja bwakabondo kano kebamenye ennaku zino akakwatagana ne Museveni kebaagala ne Nuupu yawandise ebbaluwa eyagaleddeyo eyingire mu iPod kakati
awo bwe bityo byakola ki bwe bitambula okutemeratemerako akatono kunze kyenakoze eki byabadde kyenabulidde naye ng'obulyo byonna babadde babyogera okutuuka ku ebyo nga bannyonnyola omugaso gwa iPod guyamba gutya ebibiina lwaki byandibadde na iPod iPod Museveni wojja n'otuula Kyagulanyi n'atuula ani n'atuula mwogera ku nsonga ezikola ki zibaluma kati kyenjagala tusooka okunyonnyola abantu nina be nalabye Mukono omuyimbi yavuddeyo n'akwata essimu n'agyeteeka mu Facebook n'agamba Kyagulanyi tuwe ku biliyoni 5 bulijjo olya ssente za Museveni nga tatugamba iPod zino ssente si za gavumenti ya Uganda era si yezigaba gena maaso abantu balabika tebamanyi mugaso gwa iPod tebamanyi ani atwala iPod tebamanyi iPod evaawa abantu bamanyi kati eri abakemiko naye abantu obutamanya iPod erimu ebintu nga 3 ekisooka kati abantu abasinga bamanyiko kimu iPod bwe yali ejja wano yava eyo saizi Nazarandi wawawa bwe kiri gye bakopa ate tetopaleti nga wano wokka ate by the mu Uganda gye bakopa enkola yaki ya iPod iPod nejjanga omulimu gwayo oba ekigendererwa kyayo kulaba bibiina binatambula bitya nobiteekamu akasente yes byajja era nga ruling party yebisinga ofuna then leading opposition party neddako then nebajjanga bwe byajja bwe bamala okubeera awo nga iPod eyo ezze evudde Netherland batandise obitambuza wano Museveni yeekengera iPod naye ajekengerako Museveni mu kwekengera iPod owali nga Kyagulanyi awo oba yali yakajja Museveni agoba ebibiina byonna ebivujjirizi by'obuyambi ebijja ssente ebweru ebijja ziteeka mu byannabybufuzi ba wano okitegedde oba okifuna nkufuna agoba n'amawulire awo gaavuga nnyo ebibiina by'obufuzi ebibadde byonna yabiteeka ku lisiti n'abigoba mwe bagobera n'iPod kaagati Museveni batuula naye bamugamba naye essente zino zibadde ziyamba ebibiina by'obufuzi okwekulaakulanya nga n'ekyaffe mwekiri ndowooza mwe muli babasaaliwo abo baani nga n'ekyabwe ekyerale mwebali kati Museveni abaga nti bwe kibanga bwe kiri essente kati gavumenti ya wano yegenda oziteekamu eri iPod yatandika basitopinga okubanga Banazarandi bakyateeka muno ssente era bagifuula eringa organization oba company kakati bano basigala bafuna ssente naye nga bakyafunira mu iPod eri eki mu system eri enkadde kati bano bamala otondawo bayiiza amateeka batya ne bagamba kati omuntu okubeera mu iPod alina kukola bwati alina okukolaki togenda zifuna nga totuddeeyo kubanga luli bannupu badde bafuna nga nabo batatuulayo kuba kiri ekibiina weekiri yakyo nga nabo batatuulayo balina okufuna kubanga kibiina kibiina ekyewandiisa ng'ekibiina kati bano bayiiya bamawu bagamba naye nupu eno tugireese tutya wano okitegedde kwe kuyiiyaayo eno gy'olaba kati gye bakaayanira bagamba teeka okubeera wano oba tozze kutula mu miitingi wano tokoze eki tojja kufuna ki kutegeera sente tojja funa sente bano era bano balange bagamba nti era kati abantu betuli nabo ku mmeeza abalina okufuna essente ezo balina kubanga be bano na bano abagenda okukkiririza mu ebyo bali bye baagala kati iPod bw'ogitunuulira etabulatabula nnyo abantu ekyo balanze mbadde njigobera nnyo nendaba Ssenyonyi ajogerako ki nendaba Basalirwa ajogerako ki nendaba Lubongoya ayogera atya ekigede era naluli naddayo waka kubanga omulamwa gwali gwa iPod era netegereza bulungi nnyo mwami Nalukoola bw'akyogerako bwakitematema naye nga bano ab'NRM baagala nnyo okulaga nti eri omulamwa gwayo kubeera ng'ofunayo ki sente wadde sente gyeziri naye waliwo omulamwa omulala omutuufu ogubatwalayo
ne bano abasinga aba NRM bwe baleeta ekifaananyi balaga abo sente ze zaababuze kati balina okujja bafune ku ssente iPod bweti bwekola ki bweri naye bw'oba togyegendereza nnyo esobola okumisiriidinga esobola okukozesa ensobi kituufu awo nkutegedde esobola okukozesa ki ensobi era bano gy'omulaba bano baalabanga Nuupu tekyajja eri ku iPod eni eyateebwawo nga omuntu alina okufuna essente talina kutuula naawe nti alina kutuula naawe bano bayiiya tutudde nabo tutya bakyusa iPod kuba buli wotuula nabo image mu public eba ekyuka bakyusa iPod nawuliddemu n'akalala nti balina obulala bwe badde bagala okwongeramu nga ayinza otwala eri okwewandiisa ne bagamba leese ebbaluwa ya iPod 1 nga buli mubaka alina okugenda nayo kakati bano nga balina okukola bwani muyinza okulaba Nuupu eno bagisise batya okiyingiza mu iPod okitegera bulaza abasajja bayiiya buli dakika kyenagambye wali tibayiiya buli kaseera babeerawo nga bayiiya kyova olaba nti baakeera ku makya ne bayiiya ekintu kyabwe Museveni abagambe kubanga ez'abazungu Museveni yandibadde taziinaako naki n'amateeka gaawa kakati bano batuunga baga nti n'azifunanga alina okuba nga memba wa iPod alina okutula mu nkiiko era ne batondawo basekutale basooka okutuula so bakola iPod ne bagikola mu image ne bagyeka mu image y'ebweru bo ne bakoleramu mateeka gaabwe webale nyine bakoleramu amateeka gaabwe amalala kakati bwe bamala basekutale basooka okutuula basekutale bwe batuula ab'ebibiina byonna ebiri mu iPod era nalaba luli gundi bino bye bajja muno babiweerezaawa mu lukiiko olunene walina obaye Museveni era ye lukiiko walina mulala ye lukiiko baleka abalala ye lukiiko kaakati awo embeera ayinza ogana ng'ayogedde embeera ewekola ki bweri ye lukiiko nakukkiriza nti ye lukiiko Museveni ye lukiiko kwati obadde abalala ogenda mmenya baabwe ebintu bya iPod lwabanti abantu babimanyi osanga olingagamba Nuupu mwagala sente birimu ebintu bingi nnyo birimu okukugira kungi nnyo nga Nuupu ng'etteeka nga pate yagala okutambuza ebyobufuzi ng'erina okuyingira kakati mwasanga butayagala kunnyonnyola agamba tebakulimba sente ze ziri eri naye ng'omulamu asigwa sente gwokka gulimu ebintu bingi nnyo era iPod naye oginunulira baagala nnyo gwakyagulanyi kati omulaba ayina amaanyi mayitirivu y'ayina abantu mu iPod basooteza abantu batabatwala ku kkubo eggwanga liri kiti kyova olaba babateekawo obukwakulizo babanyigirize balabe nga baguyingira bona uli ne live baazijjeewo tebaagala muntu akuba live ku laaliizi bangi tewakiwulidde live zonna baazida ekisoboka esimu yange ate zi TV bazigobeza lives bana babusimu atana ogenda bagana ne bazigobeza nsonga nene nali ngende eggulu ku Oberfist na wangamba waliko eggulu nali eggulu ku gundi mirimu gya company kangeze ku Oberfist nagenda muna twali abana ba companies nyingi Uganda Waraji tutu olomwana nakatutemaawo enja kuziba kati nga tumaliriza tuli kusula motors emotoka etundwa by the way nga tumaliriza omusajja yatuuka okwegaana munne n'amugamba yageza omutulamu ng'ekibiina kye tekirina mugaso yali afaaki musajja tewalaba statement yagundi ekiwandiiko kye yafulumya Mpuuga ku Munyagwa yagamba okusooka gwe yali asemba naye agenda okwekkaanya okutunuulira ennyo n'agamba ekibiina tekirina mugaso naga akawagiremu NRM ani Munyagundi ow'ebitaano awagira NRM ekiwandiiko tewakiraba tewalaba kiwandiiko yagamba yali asembye Munyagwa naye agenda okulaba nga ekibiina kya Kiboggwe leeta essimu yo
Agorina hiyo. Gurete simu yonkulage. Sagala tukaya ne bukaya nyi mawa. Singesi ya kitambuza. Era kyatambula ya kifulumiza ndi. Ya oba ya kyatambula. One recently one. Yagamba atya? Yafulumya nga bo bafulumya ekiwandiiko. Nibaga aba ani? DF. Nebagamba their stand bali bagitadde mu kuwagira Munyagwa. Kuba bali kuzuka bali bagaye bati bagala ne opposition go bagenda okukola ki. Era bali mu mugongo gwani. Naye we batuula ne bekkaanya ne balabanga omutindo gwa Munyagwa. Golusania kubulako piraawo n'ebifiriko ebimuli. Ne bagamba kati their stand is behind who? NRM. Kuba president kuba bote basimbawo. Naye ekyo nze kinsanyusa. Ate kikusanyusa kiti. Anti nze njogera nnyo ebintu abantu ne batabira bamangu. Nabagamba Mpuuga bw'abanga bakolagana NRM. Ngera NRM yamuwa ebitaano ajja kudda mu parliament. Bantu ne bagamba oyo mawa ajja. Ne mbagamba bw'oba oyogera ekintu tunula side B. Mpuuga ekyamuwagiza NRM golowooza ki? Kudda mu parliament. Kati golowooza NRM eyinza okugaana olangira ba Mpuuga abagiwagira. Tesoboka. Erangiremu abagivuganya. Kati gamba ndi ebifo ebimu amaanyi galina okubeera g'amaanyi nnyo. Ne golowooza olwana na Mpuuga so Mpuuga alimu ebintu bya mirundi ng'eki. Kati bw'amala ogamba nti ffe tuwagira NRM. Kiriza gaana ne NRM ejja kukola ki? Ejja bawagira. Ate waliwo ekiriwo. Tawabanne masuubi bwaki. Ate waliwo wano ekintu kye mutamanyi mmwe. Nga kijja kujja luvannyuma. Bano nyagenda mu gavumenti. Eddako obuya kintu kye batambuza kye bayita dialogue. Dialogue kyeki? Dialogue. Gwe wasoma. Dialogue. Nze simanyi. Kibanga era ne mu iPod bakyogerako bo banoonya dialogue. We mwegattira mwenna okugira ekintu dialogue eyo gy'owulira gye boogerako nkinyonyola ntya mu Luganda. Ne gundi abadde ayogera nnyo nti ebyobufuzi bigenda kukyuka nga tuyita mu dialogue. Bagenda kutuula kino nkikugambira wano. Mpuuga leetayo 3. Gundi leetayo 4. NRM leetayo 7. Piraawo leetayo 12. Gavumenti bagiyise eno bati. Kibazaako okujjako nga tutaddewo amaanyi ne twawangulira wano. Okujjako nga amaanyi bannansi bannayuganda abantu bonna abalina obuvunaanyizibwa bannabyabufuzi nga bataddewo embeera gavumenti ya Mwami Museveni ne tugiwangulira wano mu kalulu ke tugendamu ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January. Nimwe batateekawo maanyi wano otulateekawo mbeera protestive vote ogenda kulaba abantu bano ba Mpuuga simanyi baani bagenda kubeera mu gavumenti ya Mwami Muhoozi. Badde balabi balungi. Ekyo nkikubuulira. Badde balabi balungi. Tusisigana olunaku olwokusatu olujja abadde muzeeyi Mawa ku pano. Nga batu bazitemyetemye.